Yes, ku Projan Media TV yona gyosinzira tukwebaza okubanga wa subscribinga n'onyiga akade era nga essaawa zino oba olinze updates zigenda maaso ku social media ne mu nsi yattu Uganda. Yes, omukyala amanyiddwa nga Pia Pounds. Omukyala ono tumanyi abadde mu ntalo nnyingi n'omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula era n'olunaku olwaleero avuddeyo na expressinga concern ye towards music career ye era omukyala ono ayogedde ebintu ebyenjawulo n'agamba nti tuyina bafans baffe naye be bamu bennyini abatusuula olw'ensonga nti olwambala ku lugoye olulungi n'opostinga ku page yo faani yennyini yagenda okwogera ebintu ebigenda okumalamu amaanyi n'agamba woyimba akayimba ne katavaayo bulungi faani yennyini yagenda okwogera ebintu ebimalamu amaanyi nti ekiyimba ky'oyimbye kya kisiru nga ye wakiise nti the song you've brought to us is bogus. Oboshegeera omukyala ono ayongedde okwongera ensonga ez'enjawulo n'agamba n'oluusi bafaani abamu tebaba baffe n'agamba nti for example ye nga ye ne yali mukyala Eddie Kenzo tamwatuukiriza linnya naye nga ffenna tumanyi nti ategeeza Rema Namakula n'agamba nti bafaani ng'abo bavaayo ne badda ku peegi zaffe ne batandika otwogerera ebintu eby'enjawulo ne batandika okwogera ebintu ebikumalamu amaanyi n'agamba nti naffe beerabira nti tuli bantu nga tusobola naffe okwogera kyova olaba nti ye ng'omuntu naye asobola okuvaayo n'atandika oblastinga fan n'agamba nga we mulaba basindi we bakola nti open yajja n'akuvuma n'akugamba ekigambo ky'otasuubira kubanga mmwe mulowooza ffe abayimbi tetuli bantu tuli oba ki so abadde agezaako okunnyonnyola ensonga ze n'agamba ku nsonga za Rema ye tamuyinaako buzibu ekyaliwo kyaliwo buli omu atambuze obulamu bwe. Ku Projan Media TV bw'oba faani w'omuyimbi gezaako bambi okubanga okitegeera nti naye aba muntu ayina feelings ky'omugamba kisobola omu affectinga oba kisobola omuzimba. Commentinga, likinga, subscribinga.